Kakati abamu temwategedde message yange basajja mmwe. Leero nsazeewo nziremu message yange najogedde. Uzaba munkwata bya mwagame mbompala n'omwana. Mpala na taata. Bruno K yavuddeyo n'aloopa omusango. Bruno K nkulaba olwana olutalo lwa Tenge oyagala afune obwenkanya Bruno. Bruno ndi mukwano gwo nawe tagenda kugusa. Oli musajja wa kisa ozoosonza abantu bangi obayambye. Bruno we twogera ku bantu sawa zinabagasseeko ku bannayuganda abali mu kubundabunda. Bruno nkuwe ekifo kisooka. Bruno okoze nnyo. Oleeta abalina obataliiko mwasirizi, noleeta abakyala abaagala obuyambi, noleeta abaana abaagala okudda ku ssomero. Bruno okoze ebintu bingi nnyo ku kiboozi. Bruno waliwo ensonga lwaki abantu batusondedde tenge ssente. Twabaddeko abantu emitwalo egi. Bruno emitwalo 3 tukimanyi bulungi nnyo nti ekiboozi kyekyasinze okubeera nga kikola ssente. Naye lwaki tenge obaga nnyo omusondera ssente taatawo. Twogera amazima Bruno ebya black market wabbibwa taata nkukwatibwako ennaku ebamwe byabayimbi. Bebanga black market waliwo yatuuka nebanga ekumpanyiza olimba lwa Tenge. Yes, kansubire nti Tenge ajafuna obwenkanya naye Bruno waliwo ensonga kitenge bamumye ssente. Era manyi waki oli frustrated. Gwenkumanyi ng'omuntu alina ekisa naye Tenge bamumye ssente lwa kintu kimu kyokka. Akaana nako kwogera bubize nakalabye. Manyi kakisa akomyewo ku video ngamba ngenze kufuka. Nze bali ku video omwana banaligenda n'ennimba mbuno ngenze kufuna kyakunywa. Balista mutuufu omwana yabadde ayogera bubi nga nze nfuna message. Akana okaleese kakuba sama kakubuukako kennyini. Abali babalaba video mwagiraba. Akana akabuuka kennyini Bruno K. Kagala kumusamba. Akana kakuba sama sooti keegala ebitundu by'ekyama. Era nga balista bwe yagambye video twakola kyamaanyi nnyo Bruno K okonvisinga abantu bayambe Tenge okubeera nga akola ki aleeta simu obanga afuna essimu n'abantu baaganye lwa mpisa za Tenge. Ekirala omulamwa gwabadde guswaza. Omulamwa gwabadde guswaliza ddala Uncle Bruno. Taata twalabye taata ataddewo omwana omuto gwagenda okufunamu. N'obeera ng'oli muzadde oli eyo naye nga gw'osuubira ogenda kubeera ng'ofuna mwana wo. Twalabye taata kaggwa ensonyi nga zessabiriza abantu ssente ateekewo embaga. Twalabye taata omubuyabuya azze nga bulijjo yekugera kifaananyi kya mwana tayinza nakunyonyola mulimu gwakola kareti yo Munnayuganda abeerawo baasonde ssente awette. Twalabye taata ali greedy atasobola kukkiriza nti manager yamuyambako okubeera ng'ayamba omwana okumusomesa. Twalabye taata omubuyabuya actually Bruno nze kyensuubira ku kyabadde ku eno video tewateeseteese nnyo taata na mwana oyo. Kuba Bruno you're very influential person. Nkwagala nnyo Bruno kifaana tubeera n'ekisoko olwokutaano tujja nakuddamu tubiyite emmere. Naye nsazeewo nange video eno ngyongereko. Lwaki abantu banga mugyesaako ku video eyo? Lwaki nabagamba ngenda kunywa mwenge nneme nga ne babiswaza. But gwe sikuggyako kiri kye ngamba nti Bruno oli muntu wa kisa. Oli muntu wa kisa nnyo. Naye Bruno taata w'oyo omwana yali talina buvunaanyizibwa kujja ku video yo. Ezo zi video ezimu zosinza okukola nguliko abantu abangi. Wagwe muntu amanyikiddwa ku TikTok abane numbers. Actually gwe kabaka wa TikTok. But that was among the videos ewakakola nga ziriko era abantu bangi. But why do you think tebasondedde mwana oyo? Naye nga te Bruno osiiba oleeta abantu abeetaaga boda mu dakiika 5 nga funye boda 2. Noyetaaga omwana okudda ku ssomero dakiika 6 ng'omwana azze ku ssomero. Ne Tenge bantu bamuzize buzizi lwaki? Concept yabadde eswaza. Nti a whole content creator nga Tenge, a brand nga Tenge bazze kusaba kasimu. Betuseeko nange nembira kunengamba naye but wait a minute. Tusonda kasimu. Watusonda school fees. Kyova olaba Bruno nagezezaako ne kugamba nti tusondemu school fees. Nenga gutonna kitegeera. Tusondemu kale ebintu ebya naye mbusimu. And on top of that babadde biswaza mu ngeri 2. Nti based on the numbers they were discussing about manager. Neta zibadde ba transacting abanya omwendo the amount of money have been transacting. Zibadde mu milioni 2, milioni 4, milioni 6. There was no way ng'ekizibu kya management eyo ne tiimu ya Tenge kabeere taata ng'essimu yeebulawo. Twali tulina okunoonya ekintu kyonna kyali tuteekamu abantu babeere ku sayidi ya Tenge. Zange kyambuze omwana talina mpisa balisa bade mutuufu. Omwana yeekangakanga. Omwana twogera ayogera zisiyamanga omwana tali muteeketeeke ng'oyo oba linnya oba kalaaca taata waayogera ne taata wonna atya omwana. Nti wedda ndabye nze video nja sosola okulaba taata atya omwana. Taata owedda ayogera
Neka ni kamugamba lindako nga taata asirika. We have come to an extent whereby nti omwana wabeera nga breadwinner taata neddobozi kati lyafa. Seeka Sumani sikulaba nko simanyi gwe seekaani awadde simanyi bakuli taata simanyi seeka Juma seekaani omwana wedda video mudamu ne mugira babaddeko nti omwana oyo yogera taata we nga asirika atidde. Kitegeeza omwana yakuteekateeka yakutegekera oba yakutegeerera. Session ina twabadde tuwogera naye nga Ttenge bw'atuuka okwogera taata nga asirika nengamba tuli ku kikutu twatuuka ddi wano. Ekirala manager nnyonnyola balista nnyonnyola Bruno nnyonnyola naye nga Katenge keefuze nnyo gundi kaloza twali mu content oba kasulawa okalese ku mutimbagalo tukasondere katubuutikidde konna kakanula amaaso kakuba sama keegalera nga balista bwe yayogedde. The video was very embarrassing, but I hope Bruno ofuna justice yonga ku black market kwanti wabbi wa victim. Nebo ogamba nti no babbo omwana wa Kabumbi simanyi bwe mbibala ebintu bye sijja bingira, but I hope muhoza akuyamba. Bruno ate nawe lindako okusaba muhoza okuyamba ate Kenzo kyaliwo mbadde manyi Kenzo yakulira ebyokuyimba. Bruno ebintu ebyo sinnabitegeera. Kenzo alemereddwa tugende wa muhozi. Your friends with Eddie Kenzo ne mu federation obeera yo Eddie mukwano go kati kitegeeza pozira embozi yafe yigenda okuddamu ko tugenda kwatu kuba Eddie Lisa Musuza tasobola kusobola ba Eddie Kenzo asobola okuwandika ebbaluwa muhozi na activate ka code bwe bwe tugamze emirimu gya nso kati yafuze ya kinamaje muvudde ba manager DJ Roja bazze bakulumbye abamu bakuzeemu tweets za mwezo nanziraba mwerumba mweddamu kugamba sibitegeera naye nga bibyo byonna Ttenge. So mubano kwebaza nga nkugamba nti gwe omulimu gwagukoze nga gwe badman naye era teweerabira kintu eki for the first time in record video yatumenye nsibira nko ku video nga mpitiddwa video nennema naye nawulidde ngemye ngenzito yeeko era mwina abafani bange bangambye nti nga sadda nakiraba nga ndaba omwana tebamuteekateeka omwana kyazze okusaba mbu just simu biswaza simu nga biswaziza ddala. So omusango nze ngusalira taata ne team manager yayamba nnyo taata n'omwana oyo manager wayamba nnyo Ttenge n'omwana oyo nti gwe olabamu ne vision ya Ttenge okwagala okusoma siva ku wamagijeo video.